President si ye yasaba okusinkana ababaka bano. Ababaka bano bennyini be batuma ababaka okujja gyendi boogere nange nga nsabe President abawe ku kadde era ababaka abo agenda kutuula nabo olwaleero ku ssaawa 8 abawulirize bakubaganye ebirowoozo nga omukulu w'ekibiina kyabwe ekya NRM. Ayagambye nti waliwo ababaka bawandiika yandibabadde amanya nti mubaka onu abadde ayagala President. Ate singa tutuukayo agamba nti ababaka bano bawandiika bagala kukulaba nze nja kufuluma kubanga ze sawandiika ate sagala n'okumulaba ku bintu bya record naye bw'aba atuyise nja kugendayo tuwulire ensonga ki. Ababaka abajja gyendi baali Honorable Kasiriva Atwoki, Honorable Simon Mulongo, Honorable Buwa Dennis, Honorable Rafu Majezi naye bajja ku lwa bannaabwe si bo bokka ng'abantu. None of us has written requesting for the meeting. We still stand by our actions, and I think in terms of explanation we can explain ourselves, but I don't think we owe anybody an apology.